Amawulire getufuna omwogezi wa poliisi mu ggwanga omukulu Fred Enanga avuddeyo n'ategeeza nti emisango gya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gigenda kumuggulwako immediately nga yaakatuuka ku ntebe Kisawe Entebbe era basuubira okumukwatira awo okugenda ku CPS okwennyonnyolako era fayiro ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mbu bamaze dda okugifulumya. Ebyewuunyisa mu ggwanga tebiggwaayo era tugenda kugenda mu maaso nga tulabye ebyewuunyisa bingi bigenda kuba nga biyita bituuka naye gwe Munnayuganda olowooza ki bano abasajja kye babala olowooza tebaagala kusiba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Bannayuganda tuleme kwekalakaasa abeerere ddala mu kkomera? Bibuuzo byonna biyitawo, bibuuzo biri mu mitwe gyaffe, biri mu bwongo bwaffe, tuli mu kubyebuuza kuba tulaba ekigenda mu maaso. Abasajja bano bayinza okuba baagala kukwata pulezidenti w'abantu bamusibire mu kkomera asobole okukomawo ng'ate munange talina waatandikira. Gwe Munnayuganda ali eyo munange nno twagala tusabire pulezidenti waffe kubanga ebimuggyako biyinza obutaba birungi. Fred Enanga olunaku olwaleero akeezezza kutuuza press conference n'ategeeza public Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wagenda okuba nga akwatibwa immediately nga akatuuka ku Entebbe International Airport. Nekino kitutekedde ebibuuzo bingi kitulese mu kutya tulesedde n'okuwebuuza lwaki baagala okukwata President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Baagala kulemesa gwe Munnayuganda ayagala okuyimuka okugatta eddoboozi lyo kuli abantu abangi ennyo abavuddeyo ne bagamba nedda tugenda kwaniriza pulezidenti waffe, oba balina ekintu emabega kye bali mu kwagala okuyisaawo nga baagala kusiba Kyagulanyi Ssentamu emyaka egisigadde gyonna aleme okuba kampeyini aleme okulabisa Museveni 2026 akomewo yeesimbewo bwannamunigina nga tewali pressure gy'ayina 2026 nga Bannayuganda ffenna twabivaako nti Pulezidenti Kyagulanyi ajja kuba mu kkomera. Byonna bibuuzo mukwano gwange nange mbyebuuza nga gwe gy'oli eyo woli mu byebuuza naye tukoledde ki abasajja bano? Mulowooza buli we tusirika tebweyongera kumera? Nze ndaba nga abayongera okumera, ndaba nga abeeyongera otukikinalako, ndaba nga abayongera otumalamu amaanyi, ndaba nga abakikola akagenderere otugezesa, ndaba nga abakikola akagenderere okuggyako bannansi abo okutumalamu essuubi lyaffe lye twalina okuba nalyo. Amaanyi gaffe ge tutaddewo. Mulowooza lwaki Fred Enanga avaayo essaawa zino n'ategeeza eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi fayiro yeefulumye era bw'atuukira Entebbe International Airport akwatibwewo bunnambiro? Ebibuuzo bingi baganda baffe, ebibuuzo bingi naye simanyi ansa tugenda kuziggyawa ku kino ekigenda mu maaso singa Bannayuganda tetuyimukiramu mangu ne tugamba nedda temujja mukwatako, nedda mugeze mumukwateko mulabe ebintu ng'ebyo bisobola tuyambako okuŋŋaŋŋa ekizibu kino ekituutuuseeko kubanga bano balina missoni yaabwe nene nnyo. Nze kambabuulire bano abasajja si be basajja abangu. Kyagala nkwene muganda wange ono ng'akuwa ku magezi ki tuyinza okukola okutaasa kino ekintu. Tujja kyakabi maze okutegeerako nti abantu bangi bazze e Kampala, abaana bavudde Busoga, abaana b'e Busoga muli bakabi mu abazze, abaana b'e Luweero, Masaka, Mubende, muli bakabi abazza nti President any time from now agenda kuba atuuka era budde bwonna tugenda kuba tubategeeza. Nabagamba abasobola okukozesa ka inbox kange okumanya olunaku olwo mukakozese, okumanya olunaku lwe tugenda okima President baba divertinga mbw ate eddi obaddi ffe tumanya olunaku olutuufu. Era abantu abasembedde okumpi ne Kampala muli bakabi, abali mu Ntebbe muli bakabi. Kyemmanyi batandise okubatiisatiisa tubaddeko Entebbe mu birabye bye bakoze mu badiployinzi batadde zi road blocker nnyingi nnyo buli wamu. N'ezo road blocker tugenda kuziyitako nga bimenke, era olunaku luli eri twetaaga 1 million twetaaga abantu akakadde kalamba tugende ku Entebbe airport. Otuva ku Entebbe airport tugenda ku State House direct mukimanyi bulungi. So twetaaga abantu akakadde kalamba n'omusobyo. Gwe Munnayuganda wena ali eyo gwe guno mukisa gwe tulina. Teriyo mukisa mulala ng'osigadde waka nga weebasi. Muve waka mu mayumba gammwe. Ekizibu kya Uganda ye Museveni ate nga tusobola omutwala mu lunaku olu ate mu seconds. Mukimanyi bulungi ekizibu kya Uganda ye Museveni. So we tubagamba nti omukulu atuuse muyimukirewo mwena mu mayumba gammwe, namwe abagenda okusigala mayumba gammwe mmwe mumanye kino abasanga kuba ekijja kinene. Kino ekijja kinene tuli mu geta amagye gali ready. Pandis abantu we bali banyivu nnyo bali ready kukima President wabo obugato kumimwa ku luno tugenda kubusiba. Kisegeera
tugenda kuzibazimba. Beggars no friend, okitegeera mukole ng'omusajja w'abagambye tujje musajja tumugyeyo. Okitegeere amagye gali lwede gwe so gwali eyo leka nkulage ku baana abalina obusungu. Yo Kyagulanyi forever teri agamba kakati mmwe abakyebase abakyakoze eki twetaaga olunaku president bwatuuka His Excellency Bobi Wine abantu b'omu America abantu b'e Canada batuwadde amaanyi na buli kimu kyonna kyonna agenda kujja nakyo ne France yakkiriza Bufalansa yakkiriza okumuwa obukuumi mukitegedde mwanguwe mujje ffe twayingidde dda Kampala tewali agaana mwe mukitegeera mwe muleke mbabulye Museveni atufuze nga atutiisatiisa butiisatiisa. Museveni takyalina busobozi kubanga ICC emutunuulidde. Mukimanyi bulungi twamwawaabira mu kkooti y'ensi yonna. Mukimanyi bulungi mwamulabye nga ebiwandiiko biyitiŋŋana. So talina muntu n'omu gwagenda kutta kuba naye muntu atya. Mwe mubirabye bino bye tubadde mu country wide. Tabadde tabyagala naye maanyi ga ICC, maanyi ga international community. Gwe ky'omumanyi ensi zonna zimutaddeko amaaso ne watabuusa abantu 10 n'abo bagenda kumuliirawo ate mumanyi we tutuuka wali Entebbe airport mumanyi bagenda kulangirawo no flying zone. Teri nnyonyi egenda kuddamu kuyimuka, teri nnyonyi egenda kuddamu kulaningawo. Ekisegezo tugenda batumaze okuwamba eggwanga. So musituke mujje mbwangu ddala tugende tukwate obuyinza kubanga eggwanga lyaffe teri alina buyinza tutegeerera. Ffe tuli bannayuganda abanyigirizibwa ffe ababeera eno mu ghetto wansi abatafuna serviceszetulina kufuna ng'ate omusolo gutugibwako. Baganda baffe babajjako ku nguudo, baganda baffe ababoodabooda babatulugunya buli lunaku. Mwababooda muyimuke ate muli basaale nnyo mu nsonga zino. Mwabatembeeyi abaagobwa mwe abaana ba ghetto. Solution si yakuba abantu bu pavers, solution si yakuba abantu kafu, solution yakujjawo Museveni obulamu bukyuke kuba Museveni yatwagala kulaba nga tubba abantu. Museveni ayagala kulaba nga tutta abantu. Museveni ayagala kulaba nga twekuba ffe nnyini. So tubuuke tujjewo omusajja ono bukimu kuba mukimanyi abaana ba ghetto twasoma tusomye. Lwaki tutulugunyizibwa bwe tuti n'omala okusoma n'ogenda n'okola ku toyi nga babwe tebasomera kusoma bakola mu office z'amaanyi, tebasoma babawa kukulira za airport, tebasoma babawa emirimu egy'amaanyi. Laba ono kino kitabani kyabwe ekitami tekisobola yadde nakola speech ku taata waakyo mbu bakisindika kijje kibeere president ky'eggwanga. Awo bwe tulina kubatwala nga kafamire. Balabudde omukulu Fred Enanga ku byavuddeyo enkya ya leero ate n'ayisa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kukwatibwa immediately ng'akatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Abaana bamulabudde ne bamugamba nti bw'aba enoonyeza olumba olubatwala gye baasibuka bagezeeko bakwate ku pulezidenti w'eggwanga bwe batyo bwe bajja okutegeera anti omukulembeze akomawo ate munange tubajjukiza nti we yakoma watandikira. Tewali bano kye batugamba tebalina kiddako. Eggwanga lyaffe eggwanga lya bannayuganda era tubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the elected president of Uganda ng'atukulembedde tewali kigenda gaana. Tewali kigenda gaana era omukulembeze tugenda kumukima Entebbe airport mujja kuwulira nga bagamba nti ate bannange ekisaawe ky'ennyonyi kyaggaddwa. Ayayayayayayaya mpulira nga tugenda kunyumirwa. Bannange baganda baffe tubakungera obbakunga mwena mujje yonna gye muli mujje tukime omukulembeze waffe. Ono Enanga bali mu kutiisatiisa bali mu kwekwata ku byuma naye bannange tebalina gye bagenda kudda, tebalina kye bazzaako, tebalina kye bagamba kadde kakukima mukulembeze. So gwakyali eyo ng'otudde ng'olowooza nti bino bya just bino bya ddala ate bigenda kuba bya ddala n'okusinga. Anti banange ssaawa ntono okuva kati tugenda kuba tukima mukulembeze w'eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba ng'atuuka Entebbe airport era nga tewali agaana.
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essaawa yonna agenda kubatuuka. Kuno kye tubayita obukulembeze, kye bayita obununuzi, kye bayita okubeera nga Katonda yakuwa favor, ng'ate favor gy'olina ya Katonda, nga favor gy'olina si ya just favor egenda kuba ya Katonda. Favor egenda kuba ya Katonda. Abaganda baffe mujje muyimuke ng'obudde bukyali, tugende tukime omukulembeze w'eggwanga. Anti Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected president of Uganda, akomawo era buli kimu kigenda kubeera fine nnyo. Baganda baffe mujje, mujje bannange, mujje tuwaanirize. Kasajja kajja agenda, nze mbabuulira, kasajja kajja agenda bwe tunaaba twewaddeyo. Kubanga ekyokuddako tekayina kyakukola okuggyako okulekulira eggwanga.